Mukyabagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ate ku channel yaffe eno Enganzi. Ko ne yeekuumira kwebale kubanga weekuumirako ate gwe omupya oli mu kifo kituufu. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku buyonjo mu kisenge kyaffe. Ng'era vidiyo eno njolekeza eri abaana ab'obuwala. Nakolako vidiyo nga njogera ku bucaafu bw'abaana abalenzi era ne bakomplaininga nnyo Senga otukubye ebiki. Naye nga obuyonjo bwetaagisa ku njuyi zombi. Wabula ekisenge omukyala gwavunaanyizibwa ennyo ku buyonjo bw'ekisenge. Tuvudde ku buyonjo obw'omubiri ne tutunuulira obulirimu osula, environment, empunya yaawo na buli kimu. Nabagamba nti omusajja ng'agenda kwebakako ebimu ku bimutta appetite, appearance oba ekintu ekisooka ky'olaba like nga bagamba nti first appearance. Ekintu singa ajja mu kisenge n'awulira ekisu mu butuufu ne bw'obanga abadde ayimye asobola okwesanga nga omukira gugudde. Kubanga ekisenge kiwunya bubi. And abaami baffe abamu musirika. Mune ekyennaku ate ne mugenda ne munoonya bunoonyi bakyala balala. Oba si kyo ensonga z'olina okwogera n'omwami n'omukyala wo n'ozitwalira ate muntu mulala. Mu kifo ky'okwogera n'omukyala wo n'omugamba nti mukyala nga mpulira ekisenge kyaffe tekiwunya bulungi. Abakyala bw'oba oli mufumbo nga mwezina n'omwami wo buli lunaku, omufaliso gwo gugendako amazzi agatali mayonjo. Ne bw'oba olina kye tuyita mattress protector, amasuuka ago tegawunya bulungi. Nandikusabye okufunayo ka softener bw'oba tosobola kubeera oba ng'olina obusobozi obumugula. Softener buba buwowo obuteeka mu ngoye nga tumaze okuzooza. Omala ozikunya n'ozooza kussa ly'okwani kuba mu mazzi g'oyanikamu oyiwamu oyo softener n'aziwa akawoowo akalungi. Tine bw'olugolola lusiga luwunya ki bulungi. So, ekisenge kyo kifeeko. Bw'oba oli mukyala mukozi waliwo abantu nga muli bakozi omwami akeera ku makya n'agenda n'akola n'omukyala n'agenda n'akola. Ennyumba yammwe esiiba nzigale Monday to Friday oba Monday to Saturday. Olunaku lwe musiibyawo ate oluusi ne weesanga n'amadinisa tegagguddwa. Bw'oba oli mukyala mukozi njagala okyeteekeko nti buli lw'okomawo gula amadinisa oyingize ku mpewo. Erinza okuba si ennungi ennyo bagamba empewo y'olweggulo biki naye at least it's fresh air. Gireke eyingire ekyuse kawoowo k'omu nju oba kawoowo k'omu kisenge kyo ogaggale ng'ogenda kwebaka. Bw'oba osiiba waka nga ggwe toli muntu agula madinisa kyemanyiize nti empewo eno efuluma nnungi nnyo ate eyingira mbi wabula eyingira nnungi. So ggulanga amadinisa g'ekisenge kyo gabeere nga gasobola okuyingiza ku mpewo ewunya obulungi oba empewo ennungi. Ne bw'oba oli muyonjo ng'onaaba ng'okyusa obuliri amasuuka ogakyusa mu budde, everything is well kept. Waliwo yambuuza Senga amasuuka nsobola gakyusa kumala bbanga ki? Sisobola kugamba nti nandikurecommendingidde mbu osule mu ssuuka okumala like a week ng'oli mufumbo. Ne bw'oba toli mufumbo ndaba kiwanvu. Osobola okubaka mu ssuuka ennaku 2 ennaku 3. Waliwo abagakyusa buli lunaku but wekiba like it's tiring oba kikooya osobola okugakyusa oluvannyuma lw'ennaku 2 oba oluvannyuma lw'ennaku 3. Oba osobola okugaa nti nze amasuuka agange tugakyusa tugakyusa emirundi 2 mu wiiki. Nti nsobola okugakyusa ku Monday ne ngakyusa ne ku Lwokuna. Oba nsobola okugakyusa ku Sunday then nenziramu okugakyusa Lwakusatu. Emirundi 2 mu wiiki. Oba si kyo nti amasuuka ngajjako singa wabeerawo ekiba kituusewo nti twezinye ne gakyafuwala mba nina okugakyusa. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Kyebi nnyo okubeera nga webaka mu masuuka amakyafu kubanga galeeta akasu akabi. Obuliri ne buwunya. Oli muyonjo onaaba naye obuliri bwe buwunya. Kugamba nawe kennyini bulinza obutakubeerera bulungi like you don't feel comfortable okubeera ng'obwebakamu. So, tupayinge nnyo attention ku beddings zaffe, tupayinge nnyo attention ku mibiri gyaffe. Omwana ow'obuwala wandibadde weewala okubeera ng'ogenda okwebaka nga tonaabye. Waliwo abakyala nga anaaba ku makya n'ataddamu kunaaba lweggulo. N'agamba nti nanaabye ku makya. Yesu wanaabye ku makya naye oli mufumbo. Olina ebintu by'omusajja oba ng'ambe nti olinga mmere ye gy'alina okulya. So akwetaaga okubeera ng'oli clean ssaawa yonna. Wansi eyo gye mulaba walina akasu akavaayo. Kati weetawudde oyozezza engoye mu musana ogenza ozaanise ofumbye emmere obwedde ogolola oli eno simanya siimuula. Kugamba ebbanga lyonna emisana ssaawa nga 12 ku 13 obwedde oli mu kutawuka. Of course watuuyanyi. Nze ate oba nandigambye nti bw'obanga kale ekyokunaaba emirundi 2 kikkaluubiriza
bwakiri emisana ku makya tonaaba bireke. Naaba ekiro omusajja omuwunyirire bulungi naawe olubeere ng'ofuna emirembe. Rather than okuŋŋamba nanaabye ku makya n'osiiba ng'otawuka n'ogamba ekiro sigenda kunaaba. Nze ŋŋamba ate naaba waakiri olw'eggulo tonaaba ku makya bireke. Bw'oba ng'oli okay naaba emirundi ebiri kubanga gye giba emirungi, naye bw'oba ng'owulira tekisobola at least ebyokumakya biveeko naabaki ekiro. Mpoziko bw'oba ng'omanye nti twezi nnyo of course embeera eyina engeri gy'esitulamu akasu tokayita kuwunya lumanamana, so it's not good okubeera nga tonaabye. Bwe kiba kiwedde ekikolwa ku makya kera ku makya onaabeko olyoke obeere ng'osobola otambuza emirimu gyo bulungi. Empale zaffe abakyala twewale nnyo okubeera ng'oyambala empale n'ogijjamu n'ogisuula awo nga nkyafu. Okitegeera oyinza okuŋŋamba senga nze sooza mpale zange buli lunaku wabula nzikuŋŋanya n'enzooza omulundi gumu. Yes, oli mutuufu, zifunire ebbaketi. Saagala ozikwate ozigatte mu ngoye zino eza bulijjo. Osobola ozifunira bbaketi oba akaseera akali separate nga like mini laundry basket nga katini nti wali ekisero kyammwe ekinene mu kisenge kyammwe muteeka engoye zammwe oba mu kigo kyammwe muteeka engoye eziddugala, then wano oteekawo akaseera akatini akagendamu obupale obw'omunda. Nti nze bwe nfuna akadde ku weekend lwe njoza empale zange ne nzaanika ku kasana oba ne nzigolola. Buli omu alina engeri gy'akwasaganyaamu hygiene ye eya wansi. Kyandibadde kirungi nnyo. Naye osanga oli n'aggyamu empale n'agisenseka wansi w'omufaliso, n'aggyamu empale n'agisenseka. Bino bye njogera mbimanyi. Nina omuntu gwe nali mbaddeko naye ng'embeera ze zezo, naye ng'ate mukazi mukulu mufumba alina n'omwana naye nga ze mpisa ze. Oggyamu otya empale n'ogisenseka wansi mu ntebe? Gw'oba wakula otya? Kubanga toyagala kunaaba. Bana abakyala temunaaba muwunyirira abasajja bammwe. Abasajja yes benda ojja kuŋŋansenga ne bw'otuukirira ne bw'okola otya. Nze nabagamba omusajja muleke ayende nga siggwa muwadde ensonga eyenda nga naawe bwe weetunuulira tolina kye weenenyaako. Bwe kiba nga kya mu buliri ekyo wagezaako n'otuuka w'otuuse then gwali mululu gwe. It wasn't about you. Okitegeera nga siggwa muwadde ensonga. Naye n'obeera ng'omusajja omuwunyira talina mirembe agenda kwesanga ng'agenze n'ayenda. Bw'anaagenda n'ayenda ng'ogamba basajja benzi omusajja ono teyandikoze bw'ati but go wamupushinze oba nga togenderedde oba ng'ogenderedde. Okitegeera nga wulira talina mirembe akulya naye nga yenna awulira tekiggwa. Lwaki omuntu omuleetera okulya emmere ng'agyennyinyala? Lwaki tagirya ng'omutima gumuli wamu? Ngenda koma wano video yaffe ya leero. Tewala subscribing ate na subscribing yudayo pata kubanga okumira kusenga 5256 likinga sharinga ate commentinga. Lekawo comment okuba y'amakulu nnyo gyendi. Gwe wenna video eno ba audio eno gy'oba gisanze manye video kusenga 5256 jangu ku YouTube noonyaako bajja kwa kuleta ku channel yaffe kuleka ebintu bingi ebyokuyiga era ojja kuba nkimanyi nti ofunamu nnyo singa onaaba otwegaseeko. Akadde kateekeko nga buli video gye tuteekayo ogifuna butereevu mu notification box yo. Omukama bankuumire temujja. Yeah.